Inesanyi lingi okuba ndi omu ku bawanguzi abawangudde. Butereevu ku mpewo mu programu y'entanda y'obulamu. Abawanguzi b'ebitereko ba Hampers Zaidi okuva mu Chapa General Enterprises Limited nga baziwangula bayita mu programu y'entanda y'obulamu. Bakwasiddwa ettuuli lyabwe mu badde products za Chapa General Enterprises zonna okuli Prestige Margarine, Buto wa Rinsan, sabuni wa Jamaa, Nala Noodles, sabuni w'obuwunga wa Toss, omuzigo gwa kasuku ne ttiri, baking powder wa Chapa Mandashi, sabuni anabo wa Lanzo n'ebirala bingi. Njagala kukakasa nti Buto wa Rinsan gwasinze okwesunga mufunye era agenda kuba kati awomerwa byasiika. Abawanguzi okubadde Sumaya Nakide, Muzamiru Bizibingi, Hairatul Muhammadi, Ulaya Ishaq, Aisha Hussein, Fatuma Mugoya n'abalala nga bamu batindiza engendo okutuuka nga bavudde mu bitundu by'ewala ng'Ezirobwe, Butareja n'ewalala. Bano bakwasiddwa Hampers awo omukubiriza wa programu y'entanda y'obulamu Sheikh Ashraf Matovu bazanya n'engo balaze essanyu era ne basimba ba Chapa General Enterprises. Era ndi musanyufu nnyo. Naye jjajja wange yansikiriza okulaba programu eno kuba gibeerako. Jjajja kwali ali awe mukono. Lingi okuba ndi omu ku bawanguzi abawangudde. Obanga bawangudde. Nadde sikisuubira, nali sikisuubira. Nti osobola okuyitamu ne tukuwa ekirabo. Kati programu eyo jjajja agibeerako nnyo. Okay. Kati nangamba ojja otegenga Delta mu kisiibo kubeerako irimu okitegeera. Kati nansikiriza otandika ogiraba. Sheikh Ashraf bazanya nenga asimye ba Chapa General Enterprises olw'eddimu lye baliko ery'okuvujjirira okusomesa abasiraamu ssaako ne Delta TV okuteerawo abalabe omukisa okuwangula butereevu. Amanzaali Guide ebudda eri banafu aba Chapa General Enterprises Limited okubanga bakkiriza ne bafujjirira programu yaffe eno okubanga erabwa ku lutimbe lwaffe luno Radio TV. Banange kye mukola si kitono, twagala okubeebaza nnyo nnyini ddala olw'okubanga mwakkiriza eggwanga liganyulwe mu irimu y'abawalimu ne mbanga mwatukkiriza ne mutuweereza abawalimu buli lwakusatu n'olwokuna wano ku lutimbe lwaffe Radio TV okola programu y'entanda y'obulamu kubanga etuyambako okuzimba abantu baffe okubeera abantu abalungi, okweyisa obulungi mu ssaati ze bawangaala n'okukolawo omukwano wakati waabwe ne Katonda waabwe. Era programu eno mmanyi abazze bagiraba mukakasa nti programu nnungi kubanga ekuzimba programu obulamu bw'omuntu bwawangaaliramu bwe tujja twogerako. Era ne mutakoma kubanga mugula obudde ku mpewo zaffe za Delta naye ne musalawo muteekemu n'ebirabo ebikalu abalungi bana batuwuliriza basobola okubanga bawangula. Ekyamazima mwatuwa omwezi gwa Ramadhaani guno kubanga tuta amasimu abantu bawangule. Abantu bawangulidde ddala era ababaddewo wano ne babanga bafunye ebirabo byabwe babikutteko ddala. Naffe tweyama gye muli okubanga tujja genda maaso inshallah n'okubeera abaweereza abalungi aba programu eno y'entanda y'obulamu. Twogeddeko n'abawanguzi ne balaga obusiimu bwabwe eri aba Chapa General Enterprises Limited ne Delta TV era ne bakubiriza bannayuganda okwettanira products za Chapa General Enterprises kubanga nabo baddiza ku bantu baabwe. Ekituuka mu kiseera kya Ramanzaani jjajja wange ambeerako nnyo annemerako nga ngamba nina okulaba Delta kubeerako entanda y'obulamu. Olala nalibeerako olwasooka nabeerako sasobola kuwangula nakuba essimu ng'essimu ziri bize teyayitamu. Kati olwaddako wiiki eyo ewedde nenziramu n'empuliriza n'entegeeyo programu ey'entanda y'obulamu netandika okulaba nenjiwuliriza nenjigobeera Seka nga yasomesa ku nnaku za light kadri nemugoberera enamala omugobeera n'abuuza ebibuuzo kolo nali sitedde nnyo ng'essimu yo sigijjaako mukono nenkuba bwe nabakubira neeyitamu ne bambuuza ekibuuzo. Sheikh Yasin Chwewa nambuuza ekibuuzo kitala ki omusiraamu kyalina nenziramu nti ekitala ky'omusiraamu duwa era wentu wenakituuka nangamba owangudde. So nebaza omukisa ogwatuweebwa aba Chapa General Enterprise basponsor programu eno olw'ebirabo batuwadde ate ne batuwadde transport atuleese n'atuzaayo ewaka. Denze nali mmanyi byakusaaga naye wano just of recent ne bankubira essimu ne baŋŋamba olwokusatu ogenda kujja ku Delta ojja okime package yo nadde sikisuubira mpaka kutuuka wano era bampadde ne transport andeese n'agenda okunzizaayo. Nebaza aba Delta TV n'aba Chapa mbakubiriza mwongere nnyo okukozesa ebintu bya Chapa nga Jamaa, Prestige n'ebirala bingi nnyo. Fawali wana nyamanyi Chapa weri osobola tulagira Chapa weri mumpeera omuzindalo njagala wali omukakasi ddala omutuufu omusajja yadde mutuufu okuwangula hampa eno. Chapa erira emanja ogituukako. Chapa esangibwa mu Kikuubo ku shop number 3 ku Rafik Building. Rafik Building mu Kikuubo. Edduuka shop number 3. Shop number 3. Ibrahim Sabunya, Delta TV, Amasukulumo.